ngenda kufuula mukazi wange. Nkwagadde era nkwagadde bulijjo simanyi nti waliwo omuwala omulungi omunnayuganda. Nze bulijjo mbadde nfuna bawala bayaye, naye gwe kyenkulabyeko oli muwala mulungi. Nensanyuka ne ngamba Mukama weebale kunsindikira muntu. Maama omusajja ng'angamba omanyi ngenda kuweereza ssente ojje ondabeko. Naye omusajja namugamba ngenda kujja nkulabeko, naye sigenda ssulawo, ngenda kujja ewuwo nkulabeko, kubeera omusajja ali aŋŋambye ng'olredi ne mu camera video calls nga ndaga nti asula walungi. Ne ngamba hey, it's okay, kanzije ndabewoko woobeera tukiringe. Gye baamukomera ebisumaali nga kuliko ne sapuli, naye nze seetegereza sapuli nga ndaba ekifaananyi kya Yesu n'ekya Mama Maria n'enguma. Ne ngamba omusajja wa ddiini. Kati ne tumala ofumba, era ne tumala okufumba ne tulya bulungi. Ono gayi ne mugamba omanyi njagala kuwummulamuko, kangende waggulu mu kisenge kyo, njagala kulaba ku bisenge ebyo mpumulemuko nga omanyi omukkuto. Nga ngoberera omusajja nga ntwala eri mu rooms. Kati we yantwala upstairs, omusajja yandaga rooms 2. Yaŋŋamba nina eno room mwentera otteeka laundry wange, tawelo, bedsheet, byonna bye maze okwoza nga babigolodde gye mbiteeka, ne bathroom yaayo yeeno. Naye olumu wenfuna abagenyi ngamba omugenyi yabalonda, kuba eno room eno endala nze agyebakamu, ntera nnyo gyebakamu kuba erina balcony etunudde eri mu compound eraba paka ku kkubo. Kati gwelonda. Kati nze nange munnaye njagala nnyo ebirungi, nga nange njagala eri room mwasula omuli balcony. Mbuulira, tomakinga kufiiringa nti nina ekisiraano oba ekikolimu oba nina ekitambo oba eki. Omusajja n'angamba kale ngenda kukubuulira ekituufu, muno mu nju ndi muntu naye ate siri muntu. Nawulira nga n'empewo ku mubiri, eri empewo gye mbadde nnina ate neekomawo bupya. Omusajja n'angamba ffe ewaffe ye Cameroon, taata wange Kabaka mu bwakabaka bwe yali yeetaaga omwana omulenzi. Mu bakazi 7 tewali mukazi yali alina mwana mulenzi. Basooka ne banzaala mu famire enjavu, ne netta. We netta nenzirayo eri wansi mu mazzi mama wange omutuufu anzaala, kuba mama wange omutuufu bamuyita bano babayita batya, Nnabagereka. Mama wange omutuufu Nnabagereka mu nnyanja. Era we netta nenzirayo ewa mama wange nga njagala kuzaalibwa mu maka magagga, kwe kunzaala mu maka aga Kabaka. Era mama wange omutuufu anzaala namutta nzija ku nsi. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Mumaziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. So nange era still ku kintu kya Tinda. Munaye ku Tinda okwo nina omusajja mu Cameroon. Oyo omusajja nali mufunye ku Tinda okwo. Kati eyo incident eyasooka obeerawo, it was like after 5 months nga zigenze. Kati ng'omutima gutandise okukomawo nga obuvumu bukomyewo. 5 months down the road nga nsinkana wano omusajja ng'ava ku Tinda, nga kati saagala Munnayuganda kuba already nali nkirabye nti Omunnayuganda ayinza okunkola ekibi nga ntidde ebiki. Ngamanyi bano ba international bano abatali Bannayuganda be balungi abatamanyi bino
ebyamalogologo ebyo. Ngangwa ku musajja mu Cameroon, omusajja ng'alina ssente empya n'enkadde era nga n'ekizimbe ng'abeera eyo sayidi z'ebuziga. Munaye nga tunyumya omusajja nga njagala nnyo ampa ssente. Omusajja buno nga ngamba omanyi ngenda kufuula mukazi wange, nkwagadde era nkwagadde bulijjo. Simanyi nti waliwo omuwala omulungi omunnayuganda, nze bulijjo mbadde nfuna bawala bayaye, naye gwe kyenkulabyeko oli muwala mulungi. Nensanyuka neŋŋamba mukama we bale kunsindikira muntu. Maama omusajja nga ngamba omanyi ngenda kuweereza ssente ojje ondabeko. Naye omusajja namugamba ngenda kujja nkulabeko, naye sigenda ssulawo, ngenda kujja ewuwo nkulabeko, kubeera omusajja ali aŋŋambye nga already ne mu camera video calls nga ndaga nti asula walungi. Ne ŋŋamba it's okay, kanzije ndabewoko woobeera, tukiringe tunyumye tufumbe, kubeera n'emmere gye naali njagala ennyo okulya naye gye yagamba nti gy'ayagala. So naŋŋamba kale ogenda kujja ojja kunyamba oguleyo ku nnyama y'embuzi kuba yetali mu fridge n'ebirungo. Era nampeereza ssente, yampeereza $20 ez'e Uganda. Naŋŋamba gula ebintu byonna bye weetaaga mu mmere ebyokufumba n'ebyoyagala bu snacks obwo, kuba tugenda okuzannya ludo, tuzannyeko ne cards, tulabe ne ku firimu. Ng'already twateesezza first time meeting tetugenda kusula ffenna. Naye nga nsanyuka kubeera nali mmanyi ngenda kuba ku njawulo ku busente omusajja bwe yali ampeereza. Era nagenda nengula ebintu ne ŋŋamba omanyi enjawulo kankubeko $1,000 kubeera nali saagalamu kuba nnyo njawulo, nange nali ninamuku kasente akatinitini. Kati nga ntuuka ewo omusajja era sayidi ze yebuziga kumpi ne wa minisita Nabiira, oyo oba yali MP oba yali minisita, naye nga oyo omukyala baali bamuyita Nabiira, mu bikomera byeyo ebuziga sayidi eyo. Kati nga mulimu kigeeti omusajja mwasulanga apartments nene nga ziriko downstairs upstairs, ng'omuntu abanga apangisa ennyumba yonna. Bwe nayingira nagenda mu ssaawa z'ebbugumu era ne nzijukira ebbugumu lyali lingi nnyo. Bannange nayingira ennyumba y'omusajja omutali esi omutali faani, naye ennyumba eri yali enyogoga ng'oyinza ogamba fridge, ennyumba y'omusajja ng'enyogoga. Nali nakayingiramu wenti nempulira obunyogovu buli kamunguluze nankwata omutwe ne gutandikirawo okunuma. Omusajja ne mugamba olinamu ku mazzi ag'okunywa? Omusajja n'angamba ninamu ku mazzi ag'okunywa, gwe tofaayo ngenda gakuwa. So nampa ku mazzi awo nenywa, era gali ga Renzori nga gali sealed, so siina kye ngenda muwayiriza. Nenteekaawo emmere ne tufumba, naye nga mu kufumba effumbiro ly'ono omusajja nga omanyi zino effumbiro z'abagaga kubeera kakadinisa, nga kakadinisa wootuuka woweereza emmere eri ku bbali omuntu n'agituusa ku dining. Naye nga mukana akadinisa kumpi n'akakadinisa waliwo kalinga kameeza ng'osobola osalirawo ennyaanya, butungulu. Kati ng'omusajja mulungi nnyo mu kufumba era yaŋŋamba nti yagenda kufumba, naye nze muyambe mu kusala ebirungo ng'ayagala kunfumbira engeri bo aba Cameroon nga we bafumba. So nange nenzikiriza, naye kweri eddinisa nga wentunula wansi ng'asala obutungulu nga ndaba nga ninga alaba ekisikirize ekiyita, nga ndaba ebisikirize nga biringa ebidduka nga biyitayita, nga mubuuza ndabye omuntu ayita. Omusajja n'angamba tewali muntu ali mwene ennyumba, nze abeera muzekka. Nga buli bwe ntunula wansi nga ndaba ebisikirize biringa ebiyitayita. Gali ne mugamba naye ndaba abantu abalinga abayita. Gali n'angamba jangu ninda kye njagala okulaga. Mu ddiiro lyennyini nandaga nga wali ekifaananyi nga kiriko Yesu.
waliyo bino ebifaananyi bya Yesu nga alina engeri gy'akoze emikono ng'alaga ebiwundu gye baamukomera ebisumaali nga kuliko ne sapuli. Naye nze seetegereza sapuli nga ndaba ekifaananyi kya Yesu n'ekya Mama Maria n'enguma ne ngamba omusajja wa ddiini. Kati ne tumala ofumba era ne tumala okufumba ne tulya bulungi. Ono Gayi ne mugamba omanyi njagala kuwummulamuko. Ka ngende waggulu mu kisenge kyo njagala kulaba ku bisenge ebyo mpumulemuko nga omanyi omukkuto. Nga ngoberera omusajja nga ntwala eri mu rooms kati we yantwala upstairs. Omusajja yandaga rooms 2. Yaŋŋamba nina eno room mwentera otteeka laundry wange, tawelo, bedsheet byonna bye maze okwoza nga babigolodde gye mbiteeka. Ne bathroom yaayo yeeno. Naye olumu wenfuna abagenyi ngamba omugenyi y'abalonda kuba eno room eno endala nze agyebakamu, ntera nnyo gyebakamu kuba erina balcony etunudde eri mu compound eraba paka ku kkubo. Kati gwelonda kati nze nange munnaye njagala nnyo ebirungi nga nange njagala eri room mwasula omuli balcony. Omusajja n'ambuuza oli sure mw'oyagala okwebakako? Nze ye. Ne mugamba munnaye ngenda kuwummulamuko naye ennyamba ojja kunzuukusa. Omusajja n'aŋŋamba kale ekituufu tuliwo babiri naye tusooke tubeereko ffenna omanyi temptation eyo. Ne mugamba oli mutuufu era tweyagala so ne tuhavinga moment yaffe ng'abagalana. After that nennaaba neŋŋenda ne neebaka. Mu kwebaka omusajja gwe nali ŋŋambya nzuukuse by 5 PM sobole ogenda ewaka oba 6. Ate omusajja yadda nanzu omanyi okwebaka nze bulijjo seebakangako wentyo sigwangako mu tulo otuli so deep nga tuno otulo tuno omusajja twenafuna. Oba omusajja yankubirayo kalfomu nga neebase simanyi naye nagenda ozuukuka nga kati ziringa ssaawa zigenda mu 6. Era we nazuukuka ne ngenda downstairs namusanga mu ddiiro ng'atudde alaba zi movie zaabwe ng'ezo movie ziri mu French. Ne mugamba ye nga tewanzuukusiza. Omusajja n'aŋŋamba nange njagala osulewo. Oli mukyala wange kati kiki ekikulemesa osulawo? Ennyumba si nnungi? Ne ŋŋamba nnungi. N'aŋŋamba sulawo nze sirina buzibu. Ne mugamba kale kati nze already engeri gye nali nti ndidde nnyo saayagala neera kuddamu kulya. Kati nze natuula butuuzi awo mu ntebe kati entebe ze zitunudde TV etunudde entebe naye emabega w'ezo entebe waliyo amadaala agagenda upstairs. Kati waliwo parts mu firimu nze nali ntudde nga ndaba bulabi bifaananyi kuba olulimi nali silutegeera. Kati nga waliwo paati za firimu ezo weetuukira nebanga n'olaba nga TV evuddeko, TV nebeera blank, obugambo obwo obutinitini ne bujja. Nga ndaba TV eringa mirror naye nga emabega wange ndabawo abakazi abatudde nga balinga batudde ku madaala. Wentunula emabega siraba muntu kyokka nga ate nekiri ekiweewo nga kyeyongera essaawa buli we zigenda okweyongera nga zigenda eyo mu midnight n'empewo okweyongera. Omusajja ono n'aŋŋamba togenda kwebaka? Ne mugamba njagala okuddayo neebake. Naye ne movie ng'ebowa neŋŋamba omanyi? Ne mugamba naye ninga alaba abantu mu TV abatudde mabega wange. N'aseka busesi n'agamba gw'olaba bibyo nze nakugamba eno ennyumba ya ddiini. Ne ngenda ne neebaka kati nasalawo nagamba neera omusajja mba ngenda nga mpita ku madaala okwo ngende mu bisenge. Omusajja n'ambuuza oli sure bedroom gy'oyagala okwebakamu yeeri nange gye nsulamu? Ne mugamba ye nange room gye ngenda osulamu. Omusajja n'agamba kale. Ne ngenda mu bedroom neebake. Kati zigenda eyo mu ssaawa 6-7 eyo nga ngenda neebaka kubeera empewo yali yeeyongedde mu nnyumba. Nenzijako amataala mu bedroom mbuneebake. Maama
we najjako amataala nga mpulira ebitambula, mpulira empewo eyeeyongedde. Oyinza ogamba otudde oba otudde naani? Oyinza ogamba bumesemese biki? Nenzizaako amataala nga buli kimu kiri at peace. Ne ngamba kati ngenda lekako amataala. Ne nkwata essimu yange ne mpisayisa okwo ku TikTok nga ndabalaba bu TikTok bu video bwenseka. Otulo ne tunkwata. Serabirangako kusaba nga sinebaka. Naye kwolwo olunaku I forgot to pray. N'olyoka olaba embaga. Omusajja simanyi ssaawa ze yajja waggulu, naye kyenzijjukira. Najjukira bujjukira nga nzuukuse. Naye ng'emiggo ze nina. Banaye naliko aloota, nga ninga aloota naye ng'ate ndi mu reality. Ovanga ku kirooto nga bakukuba. Ng'olina emiggo nga bakugoba bakukuba emiggo naye ng'ate ne mu real life ozuukuka bali zikukuba. Naye nga neezikukuba emiggo. Ebintu ebikukuba emiggo tobiraba. Bakubanza emiggo. Nawoggana ekiro ekyo. Nagenda ate jjuke ndi mu kuwoggana amaaso gakyali maggale nga nkyali mu tulo. Omusajja n'akwata ekikopo ky'amazzi nangiwako nenvayo. Nenvayo mu tulo nti nenga already mbadde ndi mu kudduka mu kisenge ennwana. Nenga byennwana nabyo sibitegeera. Kati we nagulawo amaaso omusajja nga amaaso gamumyusa. Omusajja n'angamba obadde ki kyowoggana. Ne mugamba biki ebinkuba. Nagenda okwetunula mu mmira nga wallahi nina ne scars z'emiggo ng'owedda ddala bankuba emiggo. Ku kabina yonna ku mugongo ng'owedda bankuba emiggo. Kati omusajja nga nkaaba. Omusajja ne mugamba biki bino. I've never felt this kind of thing. I've never been through this. Biki bino ebigenda mu maaso. Lwaki nina emiggo ku mubiri. Biki ebyo ebinkuba. Omusajja n'atuula ku buliri. Nantunuulira n'angamba oyagala mmanya amazima. Ne mugamba bambi ngamba amazima. Mbuulira. Tomakinga kufiiringa nti nina ekisiraano oba ekikolimu oba nina ekitambo oba eki. Omusajja n'angamba kale ngenda kukubuulira ekituufu. Muno mu nju ndi muntu naye ate siri muntu. Nawulira nga n'empewo ku mubiri. Eri empewo gye mbadde nnina ate neekomawo bupya. Omusajja n'angamba ffe ewaffe ye Cameroon taata wange Kabaka. Mu bwakabaka bwe yali yeetaaga omwana omulenzi. Mu bakazi 7 tewali mukazi yali ayina mwana mulenzi. Basooka ne banzaala mu famire enjavu. Nenetta. Wenetta nenzirayo eri wansi mu mazzi. Mama wange omutuufu anzaala. Kuba mama wange omutuufu bamuyita bano babayita batya Nabagereka. Mama wange omutuufu Nabagereka mu nnyanja. Era wenetta nenzirayo wa mama wange nga njagala kuzaalibwa mu maka magagga. Kwe kunzaala mu maka aga Kabaka. Era mama wange omutuufu anzaala namutta nzija ku nsi nsobole okubeerawo mu maka aga Kabaka. Era we banzaala nze zekka mulenzi mu baana abawala bonna taata wange balina mu bakazi 7. Kyova olaba nsobola ogenda mu buli nsi nga nina ssente zonna zenjagala mu nsi ya Mukama eno ate neesikola ku mulimu gwonna nenga ssente zisigala zijja. Ndinayo omwana, nina omwana mulenzi n'omukazi naye ng'omukazi wange oyo si muntu. Omusajja nandaga n'ekifaananyi n'angamba ntono ye mwana wange alinga nze muntu naye si muntu. Era ono omwana wange mwagala nnyo. Gwe owonye n'okuwona nti miggo gy'ofunye. Gwe tomanyi bawala bameka benzo ntowaziza wano mu nnyumba yange eno. Abamu bazuukuka ne balaba awo abantu naye gwe olabye ebisiikirize bikuyitayitako. Gwe nakuwunzizza ne weebaka ate sikukoze kintu kyonna ofunyeko miggo gyokka.
ate bakukubye emiggo lwa nsonga weebaseewo tolemeddeeko kugenda. Kati ne mugamba naye nayagadde ogenda ate nno neebasa. Nangamba yeye we wazukukidde wandiŋŋambye still ntoyagala kugenda. Naye wasigadde mukazi wange ayina ebbuba gye miggo. Era wenjogerera essaawa zino toli wano wekka. Bantu bangi batudde naffe mu kino ekisenge. Eno ennyumba ejjudde emisimu egya buli kkala kuba eyo yensi gyenva. Era abawala batera okujja wano nga baagala ssente ku nze, nga baagala baze na buyaayi. Tebaddayo kyekimu. Tebaddayo kyekimu. Era omusajja yambuulira era naŋŋamba nze ekiro nfuuka omusuta lwakuba ogenza ozuukuka nga nange nvaayo. Nga nina ofuuka omuntu nsobole oyimirira okukwata mu kifo ekimu. Oyinza okwekosa. Omusajja naŋŋamba buli bw'oggyako amataala eyo enzikiza ebafuula abantu. Egyo emizimu gifuukira ddala abantu mu nzikiza ng'asobola okukwatako. Naye w'oteekako ettaala ziddayo mu foomu y'empewo. Naye gizannya ate gyo tegiyagalayagala bantu. Natya omusajja banaye nakaaba ekiro ekyo. Omusajja naŋŋamba oba oyagala okukakasa nti ekiro we gifuukira abantu. Kasita ogulawo olwo oluggi tambula mu corridor oddeyo downstairs obeere ng'agenda mu ddiiro ojja basanga nga batuddeyo. Bali eyo ne mu corridor awo mwebali. Natya ate ng'era olabira ddala byayogera bituufu kubeera nali mpulira abantu aboogera nga baseka. Nga ne mu corridor owulira abatambula. Era omusajja n'aŋŋamba kasita otunula mu mirror yonna weegendereze woba ogenda kufuuka mu kinaabiro. Totunula mu mirror. Ne wegaba mazzi togatunulamu. We natandike bane naagala nosesema ku olwo. Naddayo omusajja n'aŋŋamba dda ku buliri nno. Ne ŋŋaana okudda ku buliri. N'aŋŋamba nze ngenda kudda ku buliri. Gwe oba ogaanye okudda ku buliri ojja kwesootinga. Ku balkoni tosobola tuulayo kuba naye wali akazikiza ojja sangayo omuntu. Nali nina kudda ku buliri kuba musajja ono gwe nali mmanyi kati. Ne neebikka n'aŋŋamba nziggyeko amataala ne mugamba nedda nnyamba tojjaako mataala. N'aŋŋamba kale ngenda okwebaka. Naye we mba nina kyenfuuseemu totya sigenda kukulumya. Omusajja ye n'addayo mu tulo. Naye we yaddayo mu tulo. Omusajja ye mu kufuluuta kwe oba tugambe mu kusinowaringa. Asinowaringa nga woolaba omusota we guhiisinga. Ng'omusota gwennyini. Natya nga sirina kyakukola. Nali nina okulinda paka bukye. Naye ng'otulo tuganye naye banaye emigo giri gye banko nga ndi awo naye nga nkyetakula migo. Ku makya zaawera ssaawa nga 12 awo ez'okumakya. Nga ntya n'okweggyako essuuka omusajja nasooka muyita mannya paka we yava mu tulo. N'aŋŋamba kiki? Ne mugamba nedda njagala kugenda kati. N'aŋŋamba essaawa nga zikyali ne mugamba nedda. Nayambala n'engoye ng'amataala kwe gali awo. Ne nyambala mangu ne mugamba nyamba mperekera. N'aŋŋamba kale bali bo bavuddeyo wansi. N'aŋŋamba kansooke ngende enkebere ndabe oba abantu bange bavuddeyo wansi tobasangayo. Naye nga n'okugenda saagala ndeekezeka mu ddiiro mu kisenge. Kyokka nga ate ne mu kisenge nayo saagala sigalayo zekka. Ne mu ddiiro ntyayo naye nga nina omugoberera kuba waali nange gye njagala mbeere. N'aŋŋamba jangu tugende era nakwatira ddala n'akasawo kange. Ne ŋŋenda nga amugoberera emabega amataala waagateekako. N'aŋŋamba tebaliimu jangu tugende. Kati mu kugenda we yandaga ekifaananyi kya Yesu n'aŋŋamba ekifaananyi kya Yesu ne Mama Maria kitunuulire bulungi. Njagala olabe kiki ky'olaba ekiriko ekyenjawulo. Omusajja namutunuulira ne mugamba kiki ate kyoyogera ku. N'agamba tunuulire ebyo ebifaananyi.
we nakugamba nti bya ddiini njagala obitunuulire weetegereze. Nagenda okulaba nga sapuli si ze zino sapuli za bulijjo, ng'ate omusalaba gwe wandigamye nti omusalaba gwa Yesu gutunudde wansi. Natya omusajja n'aŋŋamba, ndowooza kati amazima ogalabye, gwe watunulidde ebifaananyi tewatunulidde sapuli, naye kasita bukedde. Omusajja n'agezaako okuggyayo ssente mbazimpe, n'aŋŋamba kwata ssente ogende. Nagaana ssente, yali ampa 5,000 nazigaana. Ne mugamba nedda, nja kwesobola kanzireyo ewange. Nga ngenda nzirayo ewange gye nali mpangisa. Natuukira mu kusaba, ne nkwata omonnyo nsukirire ku lujjaawo biki. Bannaye nafuna emmese ziri eza white, nalwana na ziri emmese. Omanye emmese ezitafa, natega ziri emmese obutwa nga tezifa, nentega ziri emmese obutabu bwonna nembugula nga tebukola, nga n'ennyaanya gye ntadde makati g'akatabu osanga ennyaanya bagiridde naye ng'emmese yayiseeko teyafudde. Ng'oluusi emmese kati tezikyantya, ng'obuli obumese bwa white naye nga existence y'obwo obumese bukyabwajja ng'avuddewo oliggayo. Bannaye nga ne ssente siziraba mu nju, nga sikyalaba ssente. Nze yali ayagala ennyo okusaba, nga bwe mba ngezaako ssaba nfunirawo tulo, nga nzukuka ekiro ssaawa 8 eyo nensaba. Kati lwali lumu nagamba omanyi, kinsukiseeko zino emmese kansabe. Nentandika ossaba. Kati nina akatabo jjajja wange ke yampa. Jjajja wange muntu wa ddiini nnyo, n'aŋŋamba kwata kano akatabo genda osabe. Saba, osabe, osiibe. Era kye nakola, nze gw'olaba nina kye bayita enjala, neekwasa ku alsa waakiri nfuneyo ku kyokulya, naye nasiiba nensaba nnaku 3 nga ndaba tezimala, nenyongerayo wiiki nensaba nensiiba, nga buli kiro nsaba nenzuukuka nensaba nenzuukuka nensaba, nga buli bwensaba enkuba erina ottonya, buli bwensaba enkuba erina ottonya. Kati ku luno olunaku olwali lusemba, nga wogamba nti enkya lwe lunaku olusemba mu kusiiba kwange n'okusaba. Ekiro ekyo nga nzuukuka nensaba. Bwe namala okusaba enkuba neera neetandika nga y'amaanyi, okumanya nti yali y'amaanyi. Nali nina n'otuula nga sikyasobola kwebaka. Kati nesooka neŋŋamba omanyi, kantule wano ku buliri. Nembeerawo nga nina Bayibuli gye nsoma, buno busaamuzi obwo. Nga nsomaawo we neeteeka mu birowoozo nga kati neekyaye. Nga mbeerawo ndi mu kusaba, nsoma Bayibuli. Ngenda okulaba nga ngenda mu vision oba nga oba tugiyita trance. Nga mu trance eyo ndaba omusajja. Oli mwennyini gwe nalaba oli omusajja omu Cameroon. Ng'ayingira mu luggi, naye nga mu kuyingira already omutima gwange waliyo ekyaŋŋamba nti eriyo agenda okuyingira mu njuyo, naye tomukkiriza kwebakawo, tomukkiriza kusigalawo paka enkuba wenamala ottonya. Era nga ekintu ekyo we kyaŋŋamba mu bwongo, omusajja n'ayingira kyokka nga nali nzigaddewo bulungi ne kofulo nga ntaddeko, naye omusajja yayingira, n'ayingira bulungi n'ajja ku buliri n'aŋŋamba kaneesigameko wano paka enkuba wenamala ottonya. Okumanya nti ekyo ekintu kyajjira ddala mu buntu. Nali nga aloota naye nga siroota, nga ninga akiraba naye nga oba okitegeera kye njogerako. Nembeeraawo nendaba omusajja nga yingira essuuka lyange, kati nze kati neeraba nga eyeebisse naye nga ntunudde oba nkiyita ntya the wall, nga neebase
nenga ku sayidi we ntunudde ekisenge ng'emabega neewulirira ddala nga ndabira ddala omuntu ayingira amasuuka gange. Omusajja n'aŋŋamba kanesigameko wano bambi enkuba wenaamala njagenda. Saamuddamu sakola natandikirawo okusaba nga ndinga ali mu kirooto jjukira, naye ng'ate eno ku mubiri mpulirira ddala nti gyali. Era netandika osaba nensaba empewo nejja neera eri ey'amaanyi empewo nejja nensaba mu mutima nga nsaba ekintu ne kibula. Ngenda ovaayo wenti ng'abadde yeebase nga woolaba wa fotosenti wali abadde atuddewo oba eyeebaseewo ne piro yange nga ndabira ddala wabadde wa fotosi nga wali abaddewo. Kyokka ekyewuunyisa nagenda otunula ne ku tayiro zange nga ndabira ddala wali ebigere by'omuntu omukulu nga woolaba engatto nga ya size oba 48 ng'olabira ddala wali eyatambudde okuva ebweru mu mazzi n'ayingira ennyumba n'ayingira obuliri n'engenda okuggyayo blanketi went nga n'essuuka lyange liddugala nga mulimu omuntu eyabaddemu. Era kye nakola nasaba busabi nga we kyabula nenzikiriza nti kigenze. Era kuva ku olwo saddamu kulaba mmese yaddeemu. Teyafa emmese ezo tezaafa mboba ndabyeko efudde mboba ki nasaba n'ensiiba paka even up to date sirabangako ku mmese eyo. Era n'ebintu ne bikyuka naye bannaye ebintu nga si byange. Eyo Kampala mugiraba edduka ejjudde ebintu, ejjudde amasitaani, abasajja abagagga abo beeyambulira ku bawala. Ate kati bamanyi nti n'abawala abasinga baagala nnyo ssente, kati ye akuyisiza mu ssente. Bye byange ze experience ze nawuyitamuko ku ntonotono ze nayisaamuko, naye ate ebimu bijja ebirala kubanga abakazi tetuyiga paka.